eno tugenda kulondamu abasinga ba top 5 riders mu buli class mwe tugenda okufuna choice yaffe egenda okukiikira Uganda mu za Africa yonna. Ekyokubiri ekyenjawulo nti twa invitinze Ivan Guya ye champion wa Kenya, MX1 champion wa Kenya, y'omu ku bavuzi abasinga okudduka mu East Africa wano, era nga twamu invitinze okujja avugenga guest rider wano mu Uganda. Kibenga kitwa challenge tulabe level yaffe gye tuliko ne bana Kenya. Era kituufu Maximo level gyatuuseko nnungi y'amaanyi nnyo, era kiyamba ffe abamuli emabega okulaba nti tweyongeramu, naye mpozi okumugamba yesibe 2 ku luno kubanga Garuga ngenda kwongeramu ddala training ndabe nti nange mpangulayo ku race Garuga.